Chaka bino na muntu ogu abantu amajira Salim Salatu leggu yazanya buli kimu bino nabe twogera byonna byetula ku muntu ogu nera yayambe industry kana kyagiyambye ngo musajja alwanye ninde nga ajiwana agitwala abasajja sobusi ene mchala Fina Mugerwa bannango oyikudde sente mu government al amazima genyini ebyaddala Fina Mugerwa kiri ku record ya kyasinze record ya wani yajiwandike okimanyi tino tukaone parking ne bankuba biru ya gondi ya parking nga buli sawa gyomalawo sente zeyongeramu ate zizo nazo na sente ogenda nowebuuza ziddawa musibas etwali naye ggulu David etwali naye ggulu era bamuwane sente z'obulimi nandyako sente na buli gwe wawa mumanyi bonna baba ajize bakola we bati bakuba ekikondo banzize golu buli muntu ne bamuwa David jalo bamwa sente mmeka 15 we siyo yogwe mwala iza ne Bible ati era nagamba oyo nti Katonda takyaliyo waba lutala akutte Bible kati waliwo n'abantu nga bafefe busi obafuna yose baga sigenda kukola ki kudde kati wetwava mu mbeera ya covid kyenjagala okulaga abantu aliwa abadde ki bamuwe miliyoni 4 kakati basewo n'abanyabo nga bbiri tulina omukyala Hajati yekka gwe tulina mu Uganda amanyi okuyimba obulungi ennyo n'otula n'onyumira music we Hajati Sofia Nantongo kitegeeza ki gula tiketi nga bukyali zafulumye nonya ku Kachumbali TV oguboro jagalo nonya David promoter tiketi ojagifuna genda ku papazi weziri bagenda ziteekawo papazi bagenda ziteekawo ne wajaluna zigenda kupaka last jeziri ne kumumu aja wala tujja kumuwa tiketi wala naye mwennyini nyinyi za mulimo okubalansi nzali bweziri eza aji nawe kanyini nga utambula nazo mu nsawo anize aji nakula nazimugulako ate kati bwezibanga gozina mu nsawo kupaka ku H&M zibawo kubanga bikaddo anize namati chikiza aji zana kufura dimari nenchitegeera kandi ngende zayo nenziwayo nenzimugulako gwe nozitunda mmeka nanyini show yatuka kushonga tiketi 5 ne aji nakuzake tiketi bile mitwalo nkaga yibana okay basebo ne banyaba ensonga yeye obuta gira kulwawo ato yongere mu sente zigulenga bukyali obere najo bagenda kumumupe mumupe osobola jugula nobeera nayo tetugenda nyumira music good music abayine ebirala simanyi live band koba saba osanga ko saba imbiwe gwanga empologoma yaba anawerekera Kajati bayinza kutamuwerekera stage Erikeza akuba CD sebo yayimba kololo yayimba kiri mu record kati kamenyewo ebigambo by'omwa abagoba linda ko ngambye stage si ya CD era ya live band kakati kakugamba ekyo kati nga wagambe butisa CD keza ina kayimba akapia bakayita nkulowoozaako akayimba ko oli omwana ka Eddie Kenzo Bera informed akayimba nkulowoozaako basaba ne bannyabo kasaba yimbi weggwanga Eddie Kenzo tugera zibaterawo biri wawulidde eddoboozi wawulidde gono akayimbye bulungi ye kye nyo excellent oba yalugula yale yalugula mpozi ne waba yalugula ekirungi yayimbye bulungi naye ne waba era ne Kenzo gwe tuzze tulaba eyayimba Nice and Lovely owacho misinga obuliro obuyimba obwo tuli kwaja ti obw'omwoyo kakasanta yimba agezagize kololo kati Chala minister ate nno kati ayinza ojjukuba emirundi ebiri nga kubali biwalaba ne basukkawo ne basukkawo ate minister ya jemba soka uyanjudde abantu yeze kali soka twogere ono agambye abantu Edikeza agikubamu emirundi ebiri muziza Kenza anawerekera Kajati entayinza butamuwerekera lwaki akati buzibu ki ajagule buguzite oli president w'abayimbi otali yageti wamwe ni wabataliyo kimukakatako kanchukunyiro kitegere mutwa ennyonnyola sebo Kenzo si president kuliriza ekiru ky'obasekera kye kituufu chairman mu Uganda president yabomu atwawuddemu president w'abayimbi mu Uganda ekika president munsi yonna abeera omuntu omu kwenda nolonda president chairman w'ekibiina nga bwe bakiwandiika mu tteeka ki embuuza kati eno pano yayononese omuntu amala googera ekintu oba kitegeero oba kinako information oba takiina kati gwe nga gwa mu constitutions ezikola ebibiina associations ne federations
zibeera ne constitution zaazo bareginga nti mu constitution ya federation eno omuntu atukulembera agenda kubeeranga mu title eno era yo title gye bafulumizza ompuliza bulungi yebeera mu institution eyo so nga tunagamba ku kyoto wetuba tulonda omukulembeze waffe mu constitution yaffe agenda kubeera ayitibwa papa constitution wegamba nti agenda kubeera ayitibwa papa omukulembeze wamwe mumuyita papa constitution yamwe weba wegamba wabula woba okola constitution eyo olina okukola constitution eyo ng'era ayinya ku constitution y'eggwanga n'olwekyo mu bufunze okusinziira ku constitution y'ekibiina ya federation ya Eddie Kenzo esobola okubeera ng'emuwa okumufuula president ekisooka institution ya Eddie Kenzo si institution yejjudde institution yasooka kubeerawo mpuliriza bulungi nga ebigikola tebinnabaawo kino anti ebikola federation byalinga association mpuliriza bulungi naye Eddie Kenzo yakozesa abantu sekinnoomu okola ki federation wabula kye yakola oluvannyuma ennyo nakatogere maaso bamushana oyo muto wange yayogera oluvannyuma ennyo obubinja bwe yabumenyaamenya obubinja bwe bwe yabba nabo yabumenyaamenya n'abufuula simanya mukono west simanya masaka ini nawe bali mukola Buganda we yabumenyaamenya n'akwata abulunyukunya akulira be mubende kakati n'awandiisa obudiba bwe ate association ezaaliwo era njagala nakutereeza kino Hajat Sophie Nantongo obutabeera mu federation ya Eddie Kenzo tekyajja by mistake nga tuli mu meeting Eddie Kenzo gye twatuulamu wamu naawe waliwo n'ekibiina association yo kati yagala muyimbi association yaki ayina ndi muyimbi genda ku Brian Bazo kebereko basiriyo ndi muyimbi mbadde kugamba nti wetwagendayo nga twagala okukola ekibiina ekya federation entuufu twatuuka eri Kenzo n'amanyiira abayimbi buli muyimbi yali ategeera n'atambula n'akola ki n'asigaza abasirusiru abamuvuddeko oluvannyuma kozesa olulimi olulungi tovoola kyekiri kye nabagambye lindako muto wange omuyimbi ategeera akyalina Kenzo nkubulire be yalina basebo ne banyabo nkubulire be yalina mu kusooka yalina Spice Diana lindako yalina moderator yalina Mwami Kachumbali tujje wano olulimi oluvoola abayimbi b'eggwanga tovoola obudde buno obukyayi kibi nnyo gwe bawadde ne corporate management system mpuliriza nkunyonnyole corporate teyatandikibwa Eddie Kenzo n'ebyatandikira teyaliiwo nga tuli ku lumbe lw'omugenzi Katolu Bwama ompuliriza bulungi nga tuli ku lumbe lw'omugenzi Katolu Bwama omwami Bobi Wine ng'akutta akazindaalo yayogera ebigambo bino biririko ligenda binoonyereza ndagamba nti batuli mu kupushinga okufuna corporate ya Uganda nkimanyi bayinza okugamba tebagenda kugituwa kulwokuba Bobi Wine muyimbi ompuliriza bulungi naye okuva mu kibiina kyaffe omwami kale nze wemuba mugidimandinga okusinga okuba wa ssente ez'okulya emmere mugidimandinge nga nze temuntaddeemu mukozesa abantu abamanyi corporate eno nga Silver Kyagulanyi nawa example omulala bamuyitaani Bujingo nagamba ne Annington Bujingo kale wakiri mukozesa abo oba kitegere bulungi naye wetunaafuna corporate ompuliriza buli muntu asobola okubeera omugagga mu creative we kakati neebaza Eddie Kenzo okubeera nga naye gyali agezezzaako alina kyakoze mu kupushinga corporate nze nalaba taata wange ng'ali ku federation yakola statement n'agamba Kenzo naye waba bakutuma otuleete wano tukuŋŋaanya nga tetugenda kufuna mu bitonde yaffe tujja kunyiigira nnyo naye wona apushinga ne tufuna corporate ompuliriza bulungi tujja kubeera basanyufu so ekyo simanyi wekituuse kikyali mu bigambo naye lwakuba n'ekirala corporate kigazi obadde okimanyi nti no corporate weetegerera mu Uganda naffe bino byetukola tubifunamu okubeera obubeezi wano wetuli okitegere bulungi naffe tuba tukikola ki tukifunamu naye era n'omuntu akola ekintu ekirala atali muyimbi so kigazi kiyinza okubeera ekizibu oba katonda okuliriza President Museveni
omukulu we Nakasero ayambala enkofiira eya round tasobola kukkiriza muganda wano n'omukubeera mugagga n'oba ofoti asobola ayi banja kandi kankulage abagagga wali emabega ezo famu zonna za anje kizibu kiriwo tewabula muntu mugagga na muntu ali bulungi kikiwasumbuwa nnyo anti nzija ekirala temwawula muntu mugagga omanye ekintu ekiriwo omugagga ye omuntu ataggwebwako ssente tegeza nange ndi mutegede bulungi era omugagga teyeewola era omugagga teyeewola era omugagga tabanjibwa wano ebintu ebyalibadde biyamba eggwanga oba amasika eggwanga ebireeta ssente ebifiidinga gavumenti muteekeddwa okubeeramu obusuubuzi obulimi n'obulunzi kakati ebintu ebyo nobera ebisinga bikulembera bannayuganda gwe mbulira muganda kiwana alima mungeni twageze mu sayansi asajja kabaka ery'emitiyana ne tufunayo kaliisibula wuuno mulimi asinga mu ŋŋambe naye tukkirire embalala wano mbulira omusuubuzi asinga nga muganda asuubula ki nja kukuba oluyi nze dawuti zenyina ku copyright eryemu nti essaawa zino president Museveni olwedde yamaze okutulaga lwatu nga takyali mu bino byekwekakeka tayagala Buganda ate njagala kutegeeza nti music asinga amaanyi mu Uganda eyawamu ava Buganda era asinga amaanyi ali mu lulimi Luganda alabanga waleeta copyright abantu bano abali mu Buganda bagenda gaggawala ate munange president Museveni alabika tayagala kukolagana n'abantu bagagga naye kye tulina okusabira president Museveni kiri kimu kwongera Katonda kumukendeeza ku buwangaazi oba amuwangaaze amuggyeko amaanyi gano g'alina alabe ku nsi ennungi we yalitambula kankulage kino okuba president Museveni Uganda nga yo tajagala n'abagirimu tasobola kubeera katuuti nakola sentence era kika 30 nga yali Luganda takisobola talumanyi si Muganda kaka n'abantu bakulembera tabaagala guno omulimo gw'okuyimba gwa Luganda abayimba bajje mu sente Abaganda era obalaba nti Abaganda abaali bayimba yabatuulira kuba nabo benyinyini ewaabwe ate be waabwe kwagaana kuba bafuna ndoza abayimbi ngaaba wali yasooka najja n'atuwulira amannya abagala kuba abaweemirimu Latinamu yega amanya gange Latinamu namugamba yegwe Latinamu ekete kikwinako mutawana beerawo naddayo tinatine najja lema nakwewa ontwale bamuza gwa tinatine nti okay beerawo Latine sisa sasa najja eki kintu kye twenda abakyala ekibansi banye mbuzeka n'omusajja gwe sisa Charity ali ku TV West waliwo 25 tumanya mega manya biki omega 25 oyo tagenda kujja onakulinga yakoze oluyimba ne ba B2C kati ayina ne concert olwalumazire bamutimbawa ayina concert omubuya buyate nga akyalwa akyawaniridde moderator yazze jjo ku TikTok wati unotinga wansi ayina omutima omuvundu Reigi oyazze jjo banange tayagala Baganda ebigabo byayogedde Reigi ngali ku live yayogedde ki Allah nga twali muyimbi superstar sola kubyogera yagambye anti kati mu kizo kye mwina engage mutaba na data lwaki kambute kuterako data kubanze siri okumanyisa gwe kyamuka TV lwakite kuti base bale banyawo bakubulire Kenzo oyo omulaba yali muyimbi w'amaanyi era kale era nga mu Uganda wano kasaba gamba nti Kenzo akutta akazindaalo anti Kenzo oyo otwabalanga abantu abasinga abantu mu Uganda Kenzo Muganda bajjadda bwekalisizaabo ne mu kibanja abayimbi ya leero abayimbi abatali Baganda ekifo kiyayimba anti abantu bagala kula ebintu bituufu ekifo kiyalingamu nenyo ziyali nnyanga kati walokana akaana kano nachakalanga ne tata wa Kyentebe kali kunyonyo okazungira kingisa kali kunyonyo kokeyagala olweyagala kali wageze Japan Kenzo ifo byayimbanga mukalo omwana byaddamu naye nze nange nze mwebaza ne rilipaza agenda Saudi Arabia olwokuba nti agezezzaako okulaba ti afra copyright agifune nekira kinamwagaddeko Kenzo yagambye tali bubi ali bulungi era ne muwaye emyaka 10 waliwo akanakaje ku TikTok bakayina ate mu luzungu
few moments later bakateka mu lwe ajja kudda obakaita batya 15 zigenze ejo nga 10 ne olaga pipe go omuntu wakoze kirungi afumba ki omuntu wakoze kirungi yetaga credit ku kino kya corporate alwanye kubanga yakwata abantu ne bagenda mu parliament nga bakulembeddwa Nyamutoro oyo mukyala we ne banje ensonga za corporate muki Nyamutoro yali agezeyo ngani mu parliament anti minister ati wabanga minister wachi so minister wa minerals manya minerals minerals ne kundi biko oli mukazi we kiriwekiti okuyisawo ekintu mu parliament olina okufuna abakutukuutira akadingidi bakirete ku table okitegere bulungi kati bawa Kenzo yafuna sorry ngenda nenjogera amazima mu kamera kale oyo ngawe mumutwala yakutira akadingidi okitegere bulungi nakutira bayira wekirungi mwe mwalidde sente muzikikwate wewe kiki ekyo mbire so tugende mu maaso wamma bibyo nebyogeddwa gwe musajja wa Eddie Kenzo waneno so tugenda mwawo ati ninyo by the way so ketumale cha Kenzo waneno basebo ne banyabo mbalamusizaako manya neddoboozi alaga payipa tugante kakasi bulungi kyannakumbu bodda buli wonyanjula baganda bange bano beefudderaga payipa buli wogambaga beefudde bebalaga payipa buli kyombuuza bebaagala okiddamu munnange boogezi baffe ekisookera ddala kansooke neebaze Ssaabayimbi w'eggwanga Eddie Kenzo ne ttiimu ye yonna bonna nga bwe bazze bakola emirimu gyabwe babikoze mu kasirise ne batuuka paka we batuuse kati at least corporate bali girwanirira era ogenda okulaba nga buli kimu bakituuse okirina okuva kaakati ekirala era ne mwebaza olw'okukuuma omutindo mu music industry Eddie Kenzo ne sebawanise fulaga kikumi ku kinnaakyo muto wange ono agambye Devcom mbu kati abantu abalinnye ennyonyi balala nnyo oli yazirinnya kodda sebo ne wabanga alagidde bulagizi n'agamba mbu kati kasooka ave ku ebyo ebyatteeka n'ekyo osobola omusanga ng'ali China akubalaga okitegedde muganda wa gwe twagala owakane tuwe ekitiibwa abayimbi b'e Uganda Nigeria etuyiseeko abana ebigabo biri wammanga Bobi Wine abatumidde nnyo era abantu bavudde ku mulamwa anti ze kyeŋŋamba nze ngize mu general mwonna tuwe abayimbi b'e Uganda ekitiibwa newabanga upcoming tumuwe ekitiibwa wadde takyewadde atya ffe kennyini ffe tutyobodde abayimbi baffe ogenda n'osanga nga wano mutaddewo puroguramu za TV puroguramu namba ng'eriwo kuba muyimbi ago ku ttaka ekyo kikyamu bano bato bange bayisaamu abasajja bato bange bano bombi ogenda okulaba nga tebawa abayimbi bitiibwa ndeka nze ndrivinga omanyo ndeka ndrivinga ekintu kyange nze kyenjagala okugyamu bano baganda bange mentality ey'okuvuma abayimbi si nnungi si nnungi ey'okutyoboola tavumye kale naye nze ŋŋamba balina engeri gye batyoboolamu muto wange bw'ate waagira n'agamba mbu Kenzo mukyala wa gundi ekyo kikyamu abantu bawe ebitiibwa Eddie Kenzo mwami wa honorable oba minister Nyamutoro kitereeze nga bwotu naye togita eri n'ogerero mwami wa minister Nyamutoro awo kitereezeza naye wali byogiraagira bwoti by'okujereegereza si birungi tuwe Eddie Kenzo ekitiibwa n'oba tomwagala oba omwagala ekitiibwa era olina omwayinza kuvoola ku bintu by'okoze omulama tuli ku Kenzo kati maliriza nze kyeŋŋamba bwe nti akyakijjukira corporate agireeta etuuseewa agireeta era weetuuse bajja babalaga process by process ate toyinza nakudda bano baganda bange saagala nnyo beekwase nnyo bafe nnyo ku corporate naye nga tebabeerayo ku federation abantu abalina okufa ku corporate
babebe bali abali mu kintu wali ku federation abagenda ne bewandiisa toliyo anti kati tayinza mu nkimanyi si aba federation linda ko beneficiary wa corporate no kusinga sifuddeeyo nze kyenjagala tocomplaininga nenga toli mu kintu gwe genda ekintu okyegattemu olyoka complaininga nekyo omukulu kyagambye nti no tewaliyo bayimbi bavunanyizibwa bakyamukiririzaamu mubawe abayimbi bangi abali ku federation Shiba Karungi Paraso Alien Skin waliyo babije babije waliyo basewa naye aliyo beo batano ongambye batano katobadde yagala bameka obategedde nemwami kiwe watata wono jali taliyo Tembuza ani vice president wa Shiba ne Paraso bali babiri first vice ne second vice owa finance mwami David Lutalo balondako gundi oyo nga bakatandika bebe kulu oyo barodako bebe kulu ne bamujja okira bali abantu balina tiimu yaabwe era bakimutererezera esawa ya leero music business yonna eba ne ba founder uwa abango oyinza gati abakadde b'ekkanisa muzuucho bayita mu stakeholders bakasangwawo abatandika ekintu bali abapulize ebigawo bino wammanga bw'olaba ng'ekibiina kyonna ekikulembeddwa mu music industry wano nga nekiri wano wammanga manya tekiriiwo nga nekiri mu Afirigo mwami Moses Matovu ng'olaba tebaliiyo ng'olaba mukulu Simakula Misa kitaliiyo ng'olaba mukulu Geoffrey ataliiyo ng'olaba basofi Natongo tebakiriimu ng'olaba Muzaidayi Mugula tebakiriimu bamati akumiriza totawananga okukiyingira anti Brevcom abo bonna boyogedde bebavolwa babagamba nti bana bayimbi abedda ba founders tebalina makulu nalimu mu meeting Kenzo asobola okunjulira Kenzo yakyogera yayegereye ebigambo nga wendi nyina abajulizi n'oyo wali yalimu mu meeting mujulizi Sophie Natongo mujulizi saliyo yabe nkugamba abayimbi bonna ba Queen Florence bajulizi ba Daudi mu olaba ne fina masanyalaze tali okigere bulungi kale njagala mbategeeze wenti nze nkyebaza gavumenti ya Uganda okukuuma akabinja ka Kenzo nekawana amaanyi ekalekera kayita kabinja kubanga kaliwo lwa gatuka gavumenti ku music ne taata we mwali era Kenzo agajja yayina kyakoze ng'omuntu omusime keeki yayina kyakoze simako mubali abadobo n'abayimbi balwanira corporate webalenyi yakyalwana olaba yamalo kigusa ate nga alina ekiggusa olwedde ayana bamwanyisa baki abalala bangi okukwatagana kulabira bagerako mu parliament Kenzo Fina oba n'omulala bonna ba federation naye bafulumayo positiza bazazi zikubagana nga positiza kyanjawulo anti abamu bawolekera buwerekezi nti ye akyalwanye okubanga abeerawo era abayimba mudduseeko bangi ne bagenda nga basigalawo nasigala nk'akyakola ki ate era tumusabire nze musabira awangaale akirwaneko gavumenti ekwatibwa ensonyi ekikole olaba nalabye omuyimbi omu ng'ayogera n'agamba muno Kenzo osaba corporate abantu bali eno badaaga naye nga muyimbi ng'akuba ekya corporate ekyo kikyamu yadde musajja walukaga yennyini kakati awo nga tuvudde basewo ne bannyabo UNCC Uganda National Cultural Center kyekibiina ekitwala UNCC njogere ogambye Cultural Center simanyi kandi kyebikoze bitya bweyagala kwogera UNCC Uganda National Cultural Center yeyo so si forum sigabye forum kale yakwogera ki ndika nyanjo obambi ko byonge anafuuka mulungi omu yetwala oba kyekibiina oba tumweka embiire babanywako kubanga gwa bituwa tubirange oba tuwa buto nawe nywako wakiri omumiro weba tebinyweka agamba nannyini byo kyekibiina ekivunaanyizibwa okuuma kalicha ya Uganda at large
era nga kitala domains 9 omuli abawandiisi omuli abayimbi omuli abayiiya buli kintu kyonna ekigwa mu culture. Ekibiina ekyo kikulemberwa omwami Ojede ekigwa mu art culture ye idi naye oluvannyuma lw'okulonda management erimu Bafina Mugerwa Masanyalaze abatalina kye bakoze omwaka mulamba siri katunza kyayogera Fina Masanyalaze Bebe Cool Chameleone mulimu Wannington Bujingo bangi nnyo abukulembeze bw'abali bwaggwako obwabaliwa obwaba Ojede bwaggwako esanya kyabwe kyaggwako era bana management yegamba tufulumya ebifo nti bino biri vacancy abantu baddemu bawandiike buto ebifo babijjuze bali bagamba naffe tulina osigala nga tukyagenda mu maaso so enkiiko zigenda mu maaso n'okwemulugunya n'okwerumaluma awo mu ofisi ya UNCC n'abantu bagamba terina kyekoze abalala bagamba erina kyekoze Jemba ensonga ya UNCC Ojede bagende balina kye bakoze oba tebasigale ngena kwawukanako ku bigambo by'oyogedde just wakati olw'okumanya okusookera ddala olutalo oluli ku UNCC lufuuse lwa bibinja nsaba okumenyawo kiri kyogambye nti contract y'abano yaggwako abali mu kukola ensonga eriwo eti ensonga eri nti eno bode ya vice eriko vice chairman Fina Mugerwa empya esaawa zino ekubagana omwaka mulamba egumaze ekubagana n'abantu babiri tegeza yerimu ne Chameleone egumaze ekubagana na UNCC na Kenzo puliriza bulungi kakati njagala kutegeeza bana Uganda nti board eyo erondebwa emyaka emeka esatu ekisanja kya myaka esatu era njagala kutegeeza bana Uganda nti ngenda kuza omwezi 3 omwezi guno board ya Fina Mugerwa yaweze omwaka gutya gumu erondebwa ng'erina okubaako bintu byekolera ba artists ompuliriza bulungi ekyokubiri bali abali mu secretariat kuba Idi ali mu secretariat naye ate alonda Idi ate si board ministry yeronda ki naye board nemuyisa board ne verifying okitegedde kakati bali mu kubagana wakati w'abano abantu ministry beeyina ng'abakozi bali mu kubagana ne bano aba board abalondebwa mu kisanja kino omwaka mulamba we batumaze UNCC bana aba board kyabava bali mu kulwanira sente za parking aho ne bu office obwo buzimbe bolaba obuli ku National Theatre we bapangisa obwa rent kubanga government ya Uganda tesasula mirimu gikolebwa ku UNCC tesasula masanyalaze tesasula mazzi kyekola kiri kimu mu budget yayo esasula payment z'abakozi atate sente uliriza sente ze basolooza eziva mu buyumba obwo ne mu parking zo ziraga mbale manyize zirina okusasula abakozi government ateno entity ya government amasanyalaze eno anti kunjira eno entity ya government UNCC eri muteeka kakati government kyekola ye ina sente zesasula za musala gw'abakozi abakola ki abali ku UNCC UNCC ina abakozi 48 ompuliza bulungi nga togaseeko abanakyewa UNCC nga yobe ya employing befuna besasula ku musala guno ogwa sente zeekuŋŋaanya ebintu ebiriwo bingi ekyokubiringazi UNCC tekola ku bayimbi bokka ekola ku basawo abaganda ekola ku buli kintu bwekyoba omanya bangi nabatono lwakuba tebalina musaala ekyokubiri kakati Bafina webatudde mu meeting mu resolution yasembyeyo omanye Bafina bafuna omusaala gwa mutwalo gumu gwa milioni emu buli filimi buli myezi 3 bati allowance gye bafuna tebafuna musaala bafuna allowance ya milioni emu buli luvannyuma lwa myezi emeka 3 mpozi ne bafuna ne facilitation buli lwe batudde mu board meeting kati era board meeting eyasembyeyo nzeezo era board meeting eyasembyeyo abakulu ba Bebe Cool
abali ku lukiiko olwo ba Fina Mugerwa n'abalala ababadde mu meeting bayisiza we bati bagambye UNCC kubanga yeyina okubawa facilitation tebagenda kuddamu kunywa kacaayi na mmere efumbiddwa ku National Theatre bagala ku Cafe Javas. Nedda tekati Wuliriza kyenjogera kya bwino. Wuliriza kyenjogera kya bwino. Board yayisiza weti. Resolution wajirabyeko. Wuliriza kyenjogera kya bwino era n'obujulizi ngera kuba mu bifaananyi kubanga mu meeting kyayise era Cafe Javas yazze. Bagala olunaku olwo batudde mu meeting tebagala kuddamu kulya ku mmere eriro ku bantu gyebadde. Ebyo tubiveemu lwaki tubivaamu. Bano tebalondebwa balondebwa kutambuza Wuliriza kyegamba balondebwa kutereza so si kulya buki buli kakati yusiza resolution wet bagamba nti baagala etteeka erisooka bwe batula mu meeting babebekulu tebalina kuddamu kulya mmere efumbirwa mu restaurant ne chai afumbirwa ku National Theatre bagala Cafe Javas breakfast ne lunch era mu meeting yawaddeyo bano banyigiriziddwa okunoonya sente gye bazijja yonna ba facilitating abakungu bano baani aba UNCC executive ya UNCC tegeza bali mu UNCC bonna naye beeyawula anti eno executive eno secretariat ya government ate bano aba board ba shareholders bo mulimu mwe muli aba ati mwe muli abo butabo otsegedde kakati ekintu bayita executive no secretariat yerereddukanya dde tudde waka kati obuzibu buli wate bano ba Fina Mugerwa begasse ne Juliana ku ministry eri ku ministry omukyala gwe bayita Juliana erinnya eddala ndiera Juliana Kanyomozi Juliana ono minister wa kyawo ku gender integrity omutegedde oyo omukyala oyo w'omu Northern kakati bano gwe beegasse naye babebekulu ba Fina Mugerwa gwe beegasse naye mu kudobonkanya ebidobonkana eno era abakozi ogambye nti nno obukulembeze bwali tebunnaba kuggwako buli webuti bano we bajja basalawo ne bagamba bano babawa contract ya myezi ejeji ya myezi esatu era babawa emyezi esatu gino gyetutambula gyeka gigwako mwezi gujja babagobemu bagaba emyezi esatu kubateeka ku munkenke okisegede bulungi luli mu ndagaano balina kubeerako bbanga ki boogedde abaliwa boogedde si myaka esatu kyasinziiranga ku contract ministry gyalinga myaka esatu wuliriza gyalinga myaka esatu bano si be baemployinga boogedde anti contract yagamba myaka esatu so tategedde kyekino boodi UNCC nga n'ojede mwali boodi si yeronda abakolaawo ministry etwala UNCC yeronda secretariat ya UNCC naye wemala okugironda bano bajja approvinga okitegedde bulungi kati ekyemyaka esatu bano bakimenyewo ekya contract ez'emyaka esatu ku renew bano bagamba baagala specifically ojeda aveewaawo bagala ojeda akola ki ani abaddawo aveewo iddi benoonyesa omulala gwe banasobola okukolagana nabo kambuuzeemu Jemba UNCC oba tugambe abatula ku National Theatre sente buli weekend National Theatre ebejjuza emizannyo ekyo kimu ekyokubiri parking buli lwakuna ngenda nendaba emizannyo zikola nawali parking abamu bateekawo baasi zitwala abantu e Kenya nje nawulira nti no buli mwezi sasula $7,000,000 n'ebizimbe byonna byonna n'offisi ziriko bonna basasula ssente ezo woofiisi nga ne domain z'omwenda tezirinaako woofiisi zaazo ku National gundi awo ku National Theatre nti abayimbi balina gundi balinako ne wuma nayo wuma erinako woofiisi tesasula amazzi tesasula amasannyalaze uliriza nkugamba ebirinako union erinako woofiisi tesasula biiruzi yadde n'emu
NCF inako office tezasula biruzi nemu abemizanyo balinako office tebasasula biru nemu abemizanyo balinako office tebasasula biru nemu kati sente ezo zonna ze bakunganya zikola mulimu anti national theatre tekoma ku national theatre UNCCC wekoma ekoma wa UNCC ya gwanga kati ne kitegeeza because nze kyenda ba mu UNCC mwe kibuuzo boleto omulambuzi najjo okuva mu America n'omutuuza ku national theatre n'omugambe eno ye theatre ya Uganda bwetunula bwetya ngerina UNCC kikola amakulu kino ye national theatre y'eggwanga Uganda wagendako ku national theatre yawa ng'ogigeraageranya neno tezikola amakulu ati ndaba ne ya gundi waneno nga si national theatre naye esinga national theatre kyenkubuuza la bonita ati la bonita eya wano gye bali batwala government negiyingiramu wanene ng'egundi eyo n'omusajja bawalekedde emiramu ajja mmwe Bati Valley si Bati Valley waliwo eno gundi gye bali batwala ey'omunyankole government negiyingiramu wano ng'entinda tujireke ya do neka tinzo no mukolere ki kakati ani mutubulire muveko mugambi bavuddeyo so kakati jemba tugenda kudda Brian ensonga yo ni sisi olabo gye bwabeera avuddewo amazeeko emyaka 15 almost ani asaanidde okubeera nga ddawo kumukulaba kubanga ekiwandiiko kyenalabyeko very soon bagenda langirira ebife biri vacant nga baagala abantu bawandiike kakati ekisookera ddala bwe tuddako kyani asaanidde okuddako omuntu asaanidde okuddako osooka kusinziira biki bisaanizo ki owulira okumanya omuntu asaanidde okuddako kisinziira ku bisaanizo ki owulira bisaanizo ki ebyetaagisa okubanga omuntu afuna position eyo nyinza okugamba nze nsaanidde naye ng'ebisaanizo sibikola ki sibiina kati kitegeeza ki nti tusooke tunoonye ani bayetaaga bisaanizo ky'okufuuka iddi ekyokubiri nze nyinza okuwakanyamu kubavumirira ku bafiina abo bafiina abo beekubira endulu ng'abayimbi aba art bonna nga banoonya engeri gye basobola okwerulamu okutereezaamu industry yadde si be batuufu naye ate okutereeza industry tosobola kumanya mutuufu na mukyamu kubanga singa okeera ku makya n'oweebuuza fiina ye akoze eki mu wuuma tekiriiwo naye ate ali mu kugogoola ki naye ekyomukisa omulungi tuyina waani bebefulu osegedde nti teyagendayo yekka waliyo aba art waliyo ba producer waliyo baani bonna baayingira ku kakiiko aka UNCC kati nze kyembadde nsaba soke tubaweemu obudde tulabe kiki kye bagogola oba kyekituufu kubanga oyinza okwekanga kye bagogola kyekituufu osegera nga tetumanyi biki bikolebwawo kubanga nze bwe ngenda ku nazo theatre okimanyi tino ntuukawo ne parking ne bankuba biru ya gundi ya parking nga buli ssaawa gy'omalawo sente zeeyongeramu kati ezo zonna sente ogenda n'oweebuuza ziddawa nga bw'okibuuzizza boddamu n'otunuulira nti sente bapangisaawo abapangisa tulabawo ab'enjawulo ab'obutunda ababiki bonna sente ziddawa bwe ziba kubanga omugambye amasannyalaze biru zimanya biki abakozi si be babasasula gavumenti ye basasula sikyo payment y'abakozi kitegeeza sente ekizimbe sigamba nti no kyetaagisa nti bakisasulira okubeera wa ekizimbe kya gavumenti osegeera si kya gavumenti ekizimbe kya industry ya art naye already tetukiinako access kubanga naffe kennyini tetukiinako access kubanga jo wano twafiirwa omugenzi Adamu Mwana twatuukawo ng'ekituufu nasasula nze kennyini ani abakusaba sente nnyingi bonna abaali batula mu boodi ne bansaba ssente singa baali bategedde nti no oli wa industry tebandinsabye eki sente kubanga mwalimu fiina mwalimu oyaddiriro waliwo omwami muwanvu ababoodi bonna bebamusayira sente betugamba UNCC wama baatulanga boodi ne batuuza ne saidi yange gye nali nayo ne tutula ne bagamba nti no kati ogenda kuleeta akasente ne mbagamba kangi tubadde tusaba tukole bwe nabanyagayo ne 10 ne mbagamba sino bo bakusaba naye bo bali bagoba n'omulamba awo ne bagamba gwe tojja kyabasukkako kubanga twali tumaze okuguleeta kati ne tusasulayo akasente naye nga akasente era ke bakusasuza
bakusasuza za mazzi za tipi manyabiki kulongoosa bintu tubwe bityo ne tulabanga kyetaagisa era ne tukasasulayo twamala okasasulayo emikono ne gigenda mazzi kati kyo kyengezako okuleeta nti sente ziri already ze bacollectinga already wabawo nkimanyi bulungi nnyo n'abo aba theatre abo ab'emizannyo n'abo ab'emizannyo basasula tulowooza nti tebasasula basegeera buli wabeerayo sho basasula kuba era naawe kennyini bw'ogamba nti ogenda kukolawo sho bakusaba sente kati sente ziba ziragawa osegeera kati kyekino bafina kye bagezaako okunoonyerezaako nti sente kino n'ekino n'ekino zijja ziragawa ebyo byonna byajja oluvannyuma lw'okuba nti waliwo akasente akajja nga kangi okuva mu gavumenti nga bakawa abayimbi ne bapromota nga kalina kuyita mu ezo domains ezo nga kalina kuyita sector ezo ne kava eri mu ministry kajja ku UNCC kati ate ku UNCC we kajja ku UNCC waliwo akasente akasigalawo we kasigalawo ko kakola ki we kava ku UNCC ne kajja ku gundi ewalagadi we kajja ewalagadi nako kakola ki era jjo genda okwekala ebiri ku UNCC bijja kujja n'ewalagadi bakuvemu ebituli bagambe tino kye kitambula mu union yatuyirambuzaako netwala eyokutaka tewali muyimbi yali kumanya biki ebyagwawo eruweero osegeera naye ettaka lya union gyeriri wali okoleddeyo ki abayimbi tulina abayimbi abajja ne bafuuka abakabi nga bayise mu gundi yabeeranga ku national theatre wabeerangawo nga boolaba federation beerina jam session yabeerangawo togenda wala biito bimanyi atafaayo abimbi oli mukwogerako nga wasoma muli ateze embikusia kubanza omuntu omugezi amunyona bintu biwanvu abayimbi abavuna sofia byaleeta togenda okumbuuza si kyengenda okubuuza kyekyo kale buuza tuyagala kuwamba modulator badde ngenda kubuuza ebyo byonna obudde buno biringa ebyavaawo obudde buno ne bakenze ne batandika okufuna ekyabwe UNCC erina kyegasse ku industry ya Uganda bw'oba olaba kaakati bino byonna ebyogerebwa byatubizinga mu kintu ekyo awali kabira mutereze kamera mu industry ya Uganda mu Uganda ne tuwangaalira ng'abantu bonna bakyakulyetingawo bubiina simanyi agali wabo abayimbi twekubaani simanyi kadonka mu nkuba za mbogo simanyi federation simanyi ani nga bakyabikulirwa ne bibeerawo mu Uganda asala okuyina se muntu ogu kaligana aga kiro kibe mwami sale ekigenda okuba akyakala bino na muntu ogu bamuto amajira sali musala atule ggulu yazanya buli kimu bino nabye twogera byonna byetola ku muntu ogu neera yayamba industry kale kyagiyambye ng'omusajja alwanye n'ende nga ajiwana agitwala asajja sobusi asudde industry okufuufi kwogera mazima agiyambye eki fe tuli bamasiikini embuto batakula bw'aba tagiyambye batakula nga bakoze obubiina bwabwe abayimbi era nze ziragenda nge sokoleke batakula nga bakoze obubiina bwange nze we nakwata ba superstars nemba kuŋŋanya nemba twayira sale ya mpaaki nze simanyi yakola ki wagamba mutabani otubanga twala kwogera mazoba nasi bagategeere omuntu akyankanya industry ya Uganda muntu ogu Jerusalem sale yekka ati ye patroni wa yagikuba nagizeero nakikuba nagizeero yena maaso bamushana ati nze kankule tesobola kati kankubuza ekibuuzo kati gwobola abafina ayinza kugamba ki mukulu Moses Matovu nezo meni ze zayambala takyambala mini mukamuzungu nkati bali mu Buganda ngo yajja maaso ga Moses nga munnyonnyola ki ye mwenyini twali eggulu Jerusalem namugamba kakunnyonnyole nze nkozeeko n'ebibiina mu Uganda ebiteeza industry kuba kati story empavu yatagala muntu ng'ategera okusinga ku ate kati obuulira nze obuulira abantu bali eri batedde lwaki ovoola omujulizi wange twakola kuba n'ekibiina kankola abazi bakyasiga okutegeera baali bakiyita ada ekibiina ekyo ne twegatta nga omanyiza wano mu Uganda nze ekyasinza okuba ne kompyuta nyingi ezisala siddi n'ogenda kwa lugembanisa nezikiri ku likodi nabuleko okuza iplaza nyina kompyuta 10 buli muntu era golaba nzija ku kijjo golaba asala music mu Uganda buli golaba asala music mu Uganda gwali musingi gwange 10 bonna nze nabakozesaako naye nga zekubala simanyi kuginyiga nedduka isempulanga ebintu byetukola ku bayimbi tukola nsobi nze mukulu Semakulu yansi bakuleetayinza kunzijjukira
ne Julius babiri kakuya akalala kamu olwo omuyimbi bamuyita Smolax oba yafana okufa Smolax yansibako nga ntembeera nyina oluyimba yakubakibeka mune kakwata nansiba ebbanga lyetu yali kuzayinga tunaje nabuuza bange bitadde ku promota atambuza nyimba mwagala ngali sirimba ndu tambuza nga yansibako emyaka ng'emeka eyo kakuje bulija buli mbantu wetukola ekibiina ekyo netukira abayimbi sekinoomu nga twaga tukwenge ennyimba z'abayimbi abo bafune mu music waabwe kwasoka omukulu Ssemakula etubunyonyola ensonga zaffe tetulina senagamba wuliriza mbawadde oluyimba tumugamba natulamuga ekikola tenemugaa twakoze ekibiina kyaffe tugenda kuguza buli wa kompyuta bannaffe ng'atuwa omutwalo gutya tumuwa oluyimba soko natuli bali watu tamaminzize kuweerere netugenda tukira ba twins midomo mudomo nga bali bweru ne batuwa oluyimba ba midomo abeera baka batwalako n'ekyuma oyo focus ayime twabeeranga nayo ku majestic oyo nga baka kuzayiringa papuli bye bantu isigala ne focus ayingi dana kakati ali mu line netufuna Mohamed David Lutalo atwe embwa yekatwe netufuna Kampasa Galo twafuna ennyimba mayimbi zaali nnyingi etaliko kutambuza CD sijja kuisa nga tugenda ejjinja tusanga omwana nga asala nnyimba nga tumugamba tulina ekibiina kyaffe naye twasazeewo buli muyimbi olwokuba tusala ennyimba zo tebafunamu gula oluyimba luno osala music bulungi omwana ganzi sijja kubigula kawuga ekyo ffe yali mu mateeka nga tukwata kompyuta ye nga tujja naye e Kampala omwana ngenda tatewa amayingi aga naye gundi yakuki kweringa nali twali munnabukeera wansi nga kirina woofiisi yaffe muno mwasinywerera mu kifo mizimu gyangamba fuluma mukko mbanna akafuluma mbanzira ano ngotambula mizimu gyeje mbanzira nokulaba naye mboya mukomba mu kigere babakutte omuzimu ne basiba abaana mutakola n'emyaka egi esatu omusajja yabatwala tetumanyi namanya n'abasiba nga tebagenzera mu kkooti nga basibiraki batuvuna n'omusawo gw'okubba ebintu mu dduuka omwana yina tate nga w'amagye nga w'amayinjaga yabanona nabona bakyaliba ntwali tukola nabo emyaka egi nga tebagenzeeko mu kkooti wetuvaayo abaana ne bavaayo naye nga kati ekibiina ne kisaanawo ng'abakisaanyizzaawo bakulu mu gavumenti kakyengeza okulaga kino kimu General Sali Musale buli ekiri mu industry ya Uganda akimanyi yali ekyosobola kumulimba ate obuzibu kyovola mulimba nnyo kyovola tebamulimba buli atuuka wa mulimba anti kubula omanyi lwaki amulimba byayagala kubanga oleeta ebituufu tabyagala ebyekunyonnyola twabitera ku ttebo ye ne tumubuulira engeri gy'oteekeddwa okufunamu gy'oteekeddwa okusoza mu music wa Uganda tayagala bintu bituufu okwenda sobola okumulabira nga mukoze ekibiina ne muswa ne muswa ne tumulaga omuyimbi engeri gyateekeddwa okufunamu kati neziriwa muswa yamu emiliyoni 3 twateka miliyoni nga 5 yalutambuza basigaza n'amabanja abo waliwo musajja bamuyita Mayanja ali ku share manager wa Yared nakanaye wakwata ku muswa era muswa kanagenda ku toto kati ali bweru muswa yagenda ku kyana asiba pampa ne mabanja netulaga Jerusalem sala omuyimbi yateekeza okufuna obaje kyali ekigenderwayo kufuna yagenda jero kyayina walaba mutaze maaso ge agenda kukola ebintu akakolaga naye kakubuzayo ekibuuzo awo nyini wooli mu music industry General Salama zemu emyaka mingi mbadde nsaba era akoze ebintu bingi era sinkanya abantu bangi abamu atuwadde ne ku ssente enkalu naye mu mirimu gya industry tusooka tunoonyeeyo kiki kyakoze n'atuukiriza tewali federation tewali oba federation akikoze n'atuukiriza wuma mu federation ati wuma baga muliza era mumanyi mu ssente okisegedde bulungi abasajja abo walaba nti focus alese propose ku table kwa bagezi nnyo nti byekola bituufu tesobola kuyitawo ne oba ofootiya kubanga tebagala muntu akola bituufu ekiso jeno nze jeno Sali Musale yayimirira oleta omusajja oyo yawuddisa ensi yayimirire ku watoto n'agamba lwe waliyo oba yali n'agamba Sebatta nguze ennyimba zammwe ng'akimanyi bulungi nti muzeyi Sebatta alina oluyimba yadde n'olu yali akimanyi
yali takimanyi Obadde abaali bakulembera Ssebatta bamulaga nti kankuwulira no alika kuyimba Jalo Sali Musale yawa ande onema ja bitu sakatabo ogutabuga gunene weguti ngola guno namugamba ande ade event bikula page 16 ojinsomere nagisoma ngolupapula gunene weruti ande nabuka mukaini kama namugamba ate wobuso wali obusewo wachi tegezango byo nabimanyi ngage tumuchagala wachitinga kinene nga byo nabimanyi biri muwanga yatandika wagamba Ssebatta so namugamba sente meka milioni 2 sente nga ntini ngenda kuzikuwa kati nga nyiba za Ssebatta yali yazitunda dda ewakasiwukira mu FM ngolo gira kimanyi era we yamuwaako sente bali ne basituka era baba wa kati kyakola kyekino nabo baba wa kati bana yabajja na complain nga baba wanga bagamusokomudde mu sorting kati nga bavuga emyaka emeka 3 nga abatambulizaawo ezensonga bazikwasa yuko kyebagireko wano ojedaveewo oba kwa baganti twakinye muyimbi tuli ku music kati oli wali we watufu bino nga tebinnabaawo waliwo omutwe webale nnyo okwemezaawo byonna omuntu amaanyi agayina lwa mutwe ogwo gutya akubuza ekibuuzo ojeda buyimbi lumu wewebuza oyajja watya ku kibuuzo ky'obuuza lumu twaliko mu maaso ga Genosale n'agamba bw'ati nti abantu abakyalemeseza music industry kulaakulana n'amenya amanya ye kennyini nga yagamenya yamenya nani yamenya Lagadi n'amenya Fina Mugerwa n'amenya Okerokero n'amenya oli madamu oyo w'okusereni n'amenya naye kennyini yali ayogera Lagadi yaliwo Lagadi namugamba nawe weeteekemu n'amenya Dabitex gitegeeza kuba bonna bagenda akubulira esawa ya leero nze wagamba chobola luna kubuza ko anko lwa muri wagasoma ne gamba nti chobola walonze ombwe nkwebuzaako walonze nkubira kwefunza mugamba wayi ukiranga chwetu wechiti kati nze industry ya music njiruddemu ebbanga ddene nkimanyi era ekimuzi yakyo okuntwala maaso ga Sale nganze nkimanyi ti yajja okusobola okugonjola ebintu bino kakati buli muntu yenna akola ekibiina exam anize ngulembera maaso ge mbako kimuyigako bwacha kumacha muto wangu na kuyitinga wekibiina kyaba superstar nakola ne office wagula onampa olumu na ntuwa mukazi amana amutwala mbandi mu office wenti omukazi amutwandete omukazi namuno nayangamba omumyese olimba ndeka mu office ya baba kulete omukazi yali yakizango nakame omukazi gwandete atamuingiza bulumu 17 nali mutwala omusajja mulala yalira sente wale tembe ya bakazi nali loji chokaze yambi yani yana inawo loji ochegedde ngaina wakole kibiina nasula bana batwale ba superstar Genosale Musamenyi yasoko kola yala kamiyo nawo olijjo totule jangu wano namusembezi kati ngolo atandise omulimo ogwamuweebwa baawula kakati mfocho gamba jemba banzu jaluti yazitula gamba jemba bangoba kamiliyo no oyo saro mumanyi yagamba kamilioni jangu goli jeno yango otuule wa anti okusinzira ku kamilioni ebintu byakoledde kwa amaliza n'agamba yinja kakati gwo ogenda okukulira ababbandi era kibiina kya bandi twakikolera ggulu namuwa ababbandi wano mayinja gw'olonze nga ggwe bana abayimba ne bamuyinamu trust era baamala ne bamu era nze lumu twali twogere nempanyika omukono naye olwo yaluteeka ne mu bebekulu n'atwala looya waffe ekibiina netakiwandiisa kukola kibiina ky'abayimbi nga bananyini bizinesi tebaliiwo kati agenda okulandooza ng'ali mu maaso ge ayogera mugezi nnyo yati yaninda kwananga tomanyi ku luzungu ebyo ne byonooneka yasoma nti sirumanyi abalaba yakulaba nentuuyana kati ng'alina oluzungu taliiwo namwerabira mu kyalo yefokasi kakati bino byonna bafiina abo bagenda mu maaso ga jeno n'ekifaananyi ekyokwagala okusinza industry ya music naye nga bali byagala ebyabwe era nze kyovula nti Kenzo ewalule munenya nyati olumu ne musaasira ne muleka ne ngati agumye kubanga mbonna abakyaliwo yeyeka akyawangadde ngagamba nti Kenzo
kali kumaje no musajja mugezi nyine industry nagimanyi ujikira yakako yawandika naga ati Kenzo bwe yali ajja tayajira ku musingi gwa temudda wange mugende wa Kenzo manchi yali ategeeza bali bawa sente Kenzo ngo Kenzo taina accountability na kufuruma waino gena musumbuwe era chifula joto yagamba temujja wange mugende wa Kenzo wali sente za mwenga ngole Kenzo ngate ziriyo era Kenzo mudidi yali ngagutulidde kati ngoli abimanyi kati bano bonna bojede bawulya balwana era ojeda soga asijja kuvaawo nalemerako tasobola kubanga mpozi nga bali bamusibyewo aba minister ani yamuteeka waawo myaka 10 musibyewo minister ani birabe nebira byona nebiriwo simanyi Uganda National Calipso Forum simanyi Federation gundi simanyi kwekobane Buganda bwa UPRS byona bibera active nga waliwo dini bifigo omuntu ogu Jerusalem musali ye komanda wa ali mu government kubanga tosobola kukola kibirango kyekunga ku music nga takimanyi ate ye buli ekijja abaachaniza aba patron wacho yesasula ku kalenda awo office ya Tone Sempiji noze emyaka ngeji nga teyina kyekola naye abanoonya okusasula laga kwa mpaka ayogera no kusonge mu munoonya ako olaba nti no senga ojede ava ku kulembeze industry naterera tewali mwami Kachumbali alemera mu bufuzi nga tewali kyakulya kyagabwa mwami ojedo oyo kati ayina kyabaze kinene ene mukyala Fiina Mugerwa bannange oyikudde sente mu government ero amazima gennyini ebyaddala Fiina Mugerwa kiri ku record ya kyasinze record ya wani yajiwandiike anti kati niwebanga tewandiikiddwa Fiina Mugerwa buli bwamojja mulabawo nizoberanga alwanira wembulira ono njagala akombulira nga asasulwa bulungi akama kati mukutte waluma batambulira naye kati ali akyayimba wa Fiina Mugerwa okoyeno odetagisa ku anti kale fine tewali wadde gwalwanirira naye eva ye muntu asinga okuŋŋaanya obugurupu ne babutwala wa eggulu Fiina Mugerwa akuŋŋaanyiza gurupu wano nyingi nnyo n'abo bamukunja atasera gojja obabuuze yabakuŋŋaanyako bonna n'abakuŋŋaanya n'abatwala nze nkubuulira kali kankubulekino kimanyi tewali kibiina kya Uganda wano kikolebwa nga kyekuusa ku music nga Fiina takiina mu mukono banga takimanyi kibeerawo bayina ne babantingira ne bakola wabali balwanyisa superstars mu covid batuuka ne babeeranga okugenda ku UNBS gyebajesalingira URSB okuli gyesalinga ebibiina it is by record nga okugendayo olina okusooka n'ogenda n'ofuna ebbaluwa ya Fiina Mugerwa era njagala kutegeeza nti nga tuli gyesalinga ekibiina ky'abamanaja ekyapaamu twamala funa bbaluwa ya mukulu Fiina Mugerwa naye okumanya Jerusalem Musale ye mukyamu Jerusalem Musale we yali nga ali mu compromising music on opuliza bulungi era amaanyi bano bagajjawa bagajja eri wa general by constitution nebirabe tukoze no birabe ekirala dozo owulidde era nga bagambye mwami Sale engeri yayiniriza ebibiina omukulu yayina superstar wana era ava kweyogera yayina apa yajimenyawo anti manager fine nerwaki nga bwoli wano tobeera mu kibiina kimu omusajja ono wemumubuzabuza eri omanyi bano abasajja balwa nnyo bambi babeeranga bo tebabiika ebya music okiwulira naye kati saawa zino nabo batandise okulaba music ono omuntu abatawanya ava mu music balina okukola disorganization yonna egenda kubeera wano ng'eri gondi yonna industry yonna eri disorganized biki mbagenda kyonoona mwami Sale taddamu kwaniriza bibiina byanjawulo anti yabakowanga ne waliyo abaliyo saawa zino mwami Ragadi ojja musanga alinayo ekibiina gy'ali nga Fiina Mugerwa naye gy'ali abakoya abalimba akowa abantu agoba abantu abakola ebintu ebituufu nasigaza abasobola okudisorganizinga abeera abuzaabuza kali nzona esawa ya leero nze nga sinda nsayinza kudda ggulu uliriza bino ebigambo nga sinda manyi mu Uganda
ebintu ebitasoboka bye bino wammanga tugamba nga nti ebintu ebitasoboka mu nsi yonna balizo ebyo bino wammanga asobola kulemesa muntu gaggawala ntigula kulemesa gaggawala taliyo twalemesa muntu kufa oba oteekeddwa okufa siteeka okufa siteeka tewali alemesa muntu kwebaka naye ebisigadde byonna bisoboka kati nkugawe bafunye omufu wano nayagana kubanga nzibwekula maaso ga jeno ndabira ddala omusajja atudde ku bannabitone bwati ng'abazanyisa buzanyisa ekisooka kya byonna jeno sali musale olabanga ekintu Jemba kye yali akoze kyali kirungi singa yamuwa maani power n'akigaziya n'awa ne Jemba obudde omulamu gwakyo kugenda kukola ki kyali kirungi kuba ekisooka kya byonna ffe twakolanga n'ebintu kati ffe twagala ssente wuwe kati gwezanga ekyaffe ffe twagala ssente wuwe twali twagala maanyi kije bayisize corporate management system kuba kyegendo ffe twali kumanya okumanya omusajja oyo mugezi tukakiseera n'agamba naye mmwe engeri gye mutaso mujja kukwata bubi abantu kati kabawa abasirikale abaffe abatone sempija byali akulira yekibba kuffe amaki yakola okumongereza kwekyo wamma obuzibu we buva kujira mu bibiina nga byanjawulo nga gwo omuntu omu gw'onoleeta kyovula bayo yakwata nedda nze sagala Brian ateeke mugundi mu byenda byabwe babuzaabuza yensonga lwakambaawo eggulu nagenda eggulu mu kibiina eki wamma yensonga lwaki okera ku maca ekyatunda siina kibiina kyali kinali ŋŋendedde wuliriza yensonga lwaki okera ku maca naye n'owulira nti nno waliyo ekibiina bwekiti waliyo ekibiina bwekiti osegera n'owulira nti nno fiina akirwanyisa fiina tasobola kulwanyisa ku kibiina kirala n'olina akiraba nti nno kino kyekibiina kyojjiddemu kubanga tufenna mu kusooka ogenda kati agambye nti yagendera mu kibiina kimu tumoda mba promota teyagenderayo yagenda okitegeera kati amanya abaagala anti oli promota leka bano mbatangaze wabula mpulira obusungu omuntu nawe mukwate muleka David kwa jamu vuma ogambye ati